29 Ogw'Ekumi 2012 abatuuze mu kitundu ky'Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakulemberwamu ssentebe waabwe Matiya Lwanga Bwanika baalumba eddwaliro lya Entebbe Grade A ne beekalakaasa. Bano baali bazze kulitaasa obutawambibwa magye agaali gaagala okulyeddiza. Kumpi lwali lutalo lwennyini kubanga amasasi ne ttiya gaasi byavaayo nga poliisi eziyiza abeekalakaasa okuyingira eddwaliro. Ebbaluwa NTV gye yalabako yali egamba nti eddwaliro lino minisitule y'ebyobulamu yaliwaayo eri amagye nga 12 Ogw'omunaana 2011. Dr. Asuman Lukwago eyali omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu mu kiseera ekyo yennyini ye yali ataddeko omukono. Okumala emyaka kumpi 4 ensonga zino zaalinga ezitandise okuwola kyokka gye buvuddeko katono enkaayana zino zaasitula butenkundi nga ku mulundi guno amaka g'obwa pulezidenti ge gaavaayo nga geetaaga ekifo kino. Okusinziira ku ssentebe wa LC5 owa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika, abakozi b'eddwaliro n'abalwadde baagobwa dda mu kifo kino era ne batwalibwa mu Entebbe Grade B. They began by blocking the road going to the facility. They intimidated the staff to remove all the equipment from the structure without even consulting the owners. Ono agamba nti wandibaawo akakodyo ak'okutwala eddwaliro lino mu ngeri etalambuluddwa bulungi. Bayita mu bino bali mu biri upgrading biki naye ng'ekyamazima kiri nti baagala kubba ttaka. Tutuuseeko mu kifo kino wabula ne tubagulizibwako ti ab'ebyokwerinda bakikuumirako nnyo eriiso era ebifaananyi tubikwasizza bwegendereza. Amazima tusanze ebizimbe munyale nga munda mu ddwaliro temukyali yadde omulwadde oba empeke yasigalamu. Entebbe Grade A eriraanidde eddala State House Entebbe era ng'eddwaliro litudde ku yiika z'ettaka 4 lyali lisinga kweyambisibwa balwadde abeesasulira. Bwanika agamba nti okutwala eddwaliro tekyandibadde kikulu wabula bo beetaaga ekifo ekirala kibaweebwe bazimbewo eddwaliro eddala oba amaka g'obwa pulezidenti gabaweemu ensimbi. Nga tubagamba singa musobola otufunira ettaka eryenkana bwe lityo ne muvalyo ne bwe muba mutufunidde obuzimbe nga bubi ng'obwo obuliyo kubanga beekwese mu kifaananyi nti obuzimbe obuli wali bubi nnyo nga balinga abaga nti nnyoko bwakaddiwa olina omutu gw'omutte. Ebbaluwa endala gye tulabyeko yawandiikibwa mu Maaci 2016 era ng'eriko omukono gw'omukulembeze yennyini ng'esaba enkolagana n'eddwaliro lino mu kulikulaakulanya. Wabula disitulikiti y'e Wakiso egamba nti okugijjako eddwaliro lino kijja kuba nayo kigikosa mu byenfuna. Ssente zonna zibadde ziddukanya Grade B ziva mu Grade A kubanga yo private wing abagagga b'omu Entebbe bataagala genda mu lukale gye bagenda ne basasula ssente. Kati ne tubagamba bwe mulitwala ezo ssente tugenda zijjawo. Osanga bino tebyandituuse wano wabula ekyasinze okumalako abakulu mu Wakiso ebyewungula kye kiwandiiko kino ekimanyiddwa nga Memorandum of Understanding ekyaweerezeddwa Kaawo wa Wakiso nga kiveewo omuwabuzi wa gavumenti mu by'amateeka ng'amulagira akisseeko omukono. Singa Kaawo assa omukono ku kiwandiiko kino kiba kitegeeza nti eddwaliro aliwaddeyo mu butongole kyokka ssentebe wa disitulikiti lino yalirabye nga jjoogo. Kakati baagala okusuula mu katego balitwale mu budde obwo baba balibeerawo bate balibeerawo mbuuzibwe eddwaliro eryakuggyibwako eryakwasibwa liriwa ng'enda eruzira nga teryanjulira. Minisitule y'ebyobulamu ssemateeka agiragira okuddukanya wamu n'okulabirira amalwaliro ga gavumenti gonna wabula ne bweba yakuwaayo Grade A kigyetaagisa wamu n'oyo alyetaaga okutuula ne disitulikiti erivunaanyizibwako babeeko bye bakkaanya. Ayogerera amaka g'obwa Pulezidenti Don Wanyama atutegeezezza nti akyetegereza nsonga zino. Okusinziira ku disitulikiti y'e Wakiso amaka g'obwa pulezidenti gaagala okweddiza ettaka lino mu ngeri emenya amateeka olw'ensonga nti mu nkiiko ze bazze batuulamu wamu n'ebiwandiiko bye bazze babwanyisiganya State House balaga butya bwe bafuna mu nteekateeka eno gye yagala okussaawo. Kyakubiri tebamanyi obanga abantu ba bulijjo ababadde beeyambisa eddwaliro lino banaasigala bajjawo. N'ekirala yo nga disitulikiti ebadde eryeyambisa okufuna ensimbi ate ez'okukola ebintu ebirala. Solomon Kaweesa, NTV Akawungezi.